wakuba no bapapala ngomanya wokutewe otojjawo nkyali ku fake opposition. Winnie Kiza nakugambye togenda kusobola kunne defendinga ko tosobola nkubisa ku propaganda ogoyagala kwa mu statement byo byokola olaga nti nze mpo obujulizo bwo bulimba tewali buzibu kati ndoze cha Winnie byanyuma cyo tukivudde ko batolese evidence then Winnie Kiza atukubidde wempakola ku meza ekyapa musango gwekasese okigere kintu ekyo nabagambe Museveni bulijjo talina opposition abantu bano bali mukutusiriwaza bagala batuyingize mu bya alliance by'ekisiro bya UPC ne KY bibaliko. Winnie Kiza alese empapula naye nakugambye nze evidence tosobola kunerijjako kubanga nina evidence gwe tolina okwesa propaganda. Kati njagala muleta abaana bekasese bonna balabe ekyava mu musango ogwo njagala mubaleete then asobodde nsaba muvugire video eno paka mu lubiri lw'omusinga wa Lwenzulu alabe Winnie Kiza kye yabakola njagala mukirabe then wemumala njagala NUP egambe njagala muvugire paka ku secretariat ya NUP kwaliyo baloya banabe nesiga bana kuliko kansole Wisibongo ya Harvard kuliko His Excellency Kyagulanyi lawyer waliyo Joel Senyonyi lawyer waliyo Alex Wilson Mvumira lawyer then nabo batunde mu guno omusango then bagitamininge nze abaana abange balimbuuza nja bagamba ogwange nagukola naye kitebeke kyampuliriza yensogala kitufaanana bwe tuti eno fake opposition bayina ebigendererwa byabwe ebikya ebagala okuyingizamu nga bafukuntinga Winnie Kiza ne Elias Lukwago. Munnayuganda njagala okutunuulira omusango guno okitegeera apulecha wekamuyitiridde nakira batasobera defendinga kya Winnie Byanyima alese fayiro z'omusango guno era mu kunnyonnyola agambye nti omusango teyagujjaayo ntandikidde ku gundi ya wakati agambe omusango teyagujjaayo ne prosecutor wa ICC we yatunula musango guno yagira ba these are not war crimes ntaddewo already eno page ya Winnie Kiza ate munagamba nze afumba nina kugambye tojja kusobola kunne defendinga yagambye these are not war crime sigenda kufuna mu zino evidence zalese eza prosecutor sigenda zitunulamu then katugende ku statement yakoze kino kye nabagambye nti abantu bano bulijjo batufugira mu fake democracy. Museveni wagenda mu bazungu yabagamba ndese democracy naye yaleta kiri fake yensonga laki bikimu kye tubadde nakyo mu Uganda kiri fake fetwesiga tutya ekintu ekibadde fake okufuna ekituufu okitegeera ekintu kino omusango guno tebaguyita war crimes siwe mugwa. Winnie Kiza we yatula ne ba Elias Lukwago n'atula ne ba Kiza Besigye n'atula ne Mugisha Muntu n'atula ne Biligwa ne Aaron Kiza omusango gwe bajjamu munnange gwe balina okulopa Museveni baguyita war crimes. War crimes ze zitya gwe munnayuganda atazitegeera. War crimes zino zibeera mu kiseera nga bali mu lutalo nga waliwo okulwanagana gwe bagamba Winnie Kiza ebalopa war crimes kitegeeza nti Winnie Kiza akakasa nti mu lubiri lw'omusinga wa Lwenzulu kituufu waliyo emmundu omusinga mu lubiri lw'omusinga wa Lwenzulu waliyo emmundu zaaliyo byebyo Museveni byakola nga aparedinga abantu bano n'emmundu n'abafuusi nga bakkirize asobole okudduka ekya ICC wakimanya nti His Excellency Kyagulanyi aguzizaayo omusango ogwo okitegeera ekintu ekyo naye Winnie Kiza bo balopa war crimes kitegeeza nti Winnie Kiza byalopa bikomplicatinga omusinga wa Lwenzulu nti yalina obuyekera mu lubiri omusango omutuufu gwali gulina okulopera baguyita batya baguyita crimes against humanity baguyita bwe baali balina okulopa guno this is committed in the civilian population okitegeera on a civilian population era twali tulina okuyinirira ku counts 3 okulopa Museveni ono. County esooka bagiyita murder, county eyokubiri bagiyita torture, county eyokusatu bagiyita persecution ze baali balina okuyimirako balope mu crimes against humanity okitegeera ekintu ekyo. Naye Winnie Kiza okumanya nga baali bakolera Museveni nga bagala kusiriwaza bannansi nti buli obutugunguzi Museveni bwe yakoze kasese babututte mu ICC kwe kubya ekifaananyi ekyo okitegeera ne beekubya ekifaananyi mbu bali mu kuŋŋaanya mikono okutwala Museveni mu ICC kumbe baali balimba yensonga lwaki bwe batuuka mu ICC balopa omusango gwe bayita war crimes. This is bantu ababadde batuzannyirako emyaka 2. We are so disappointed in you people. Tuli disappointed bantu mmwe muli babi kati leero mujja mutwegatteko mutuyingira alliance nammwe. Winnie Kiza, is this for real? Is this for real? Winnie Kiza kino okikakasa kino kyaddala mukazi gwe weekube mu kifuba oyina abaana ogamba abaana bange genda baleka mu nsi ki n'okwata omusango omuli abantu abattiddwa nga tebalina mmundu tebalina kisi kyonna n'ogamba nti zibadde war crimes. Mukazi gwe count enkyagenda baleetera count kwe bayimirira okuba eweru sanction then balage n'omusango guli mu ICC ogwaffe. Omusango guno ogwekasese gufaanagana n'ogw'ennaku z'omwezi 18 n'ennaku z'omwezi 19 we gufaanagana mu November. Museveni oyajja ku street natta abantu ezo zaliwo crime waliwo olutalo wadugenda mu maaso akalulubeera lutalo then okay wetugamba nti war crimes
akaluka 2021 n'akaluka 2016 kaliwo akali kefaananyirizaako olutalo naye lwaki ate mukana akabiri mugumu tetwateekayo nti these are war crimes tetwali mu lutalo. Crimes against humanity zisobola okubeera mu kiseera eky'eddembe ne mu kiseera eky'olutalo. Crimes against humanity zisobola okukomitingibwa wabula ate war crimes zibeererawo mu lutalo. Okitegeera ekintu ekyo kakitegeeza nti wenikiiza n'akabinja ke baali bakakasa nti mu lwenzu lulweru mu lubiri lw'omusinga waliyo olutalo lwali lugenda mu maaso. She betrayed her own people. Kakati agala tumwesige ne Uganda. Winikiza nonja ati my watch. Nzo gwange ngenda kukola abaana we bali mbuuza ndi balaga videos zino zigenda kubeerayo. Winikiza you are hypocrite. Ate buli weyongera okunyonyola oyonona. Buli weyongera okunyonyola oyonona kati yocheza. Okirabye bana Uganda bateredde already en account ya Winikiza mugende ku account ye mulabe ya Facebook. Mpozi ngana duka na bijjayo. Ne we detwa kubida screenshot. Okitegeera ekintu ekyo mugende ku account ya Winikiza njagala his excellence Kyagulanyi tunule mu musango guno then bategere nti abaana banu okutukola propaganda shama akola propaganda kulema kwata kulemesa kwatagana oba ali ku mazima n'abagambe banyimiridde ku mazima ngenda kuyimirira obu eno fake opposition yeriko baga tutwala mu alliance eya UPC eya Museveni kyebaliko era bakamitsana na kiro kakati we twakubye nnyo kati Besigye ne gwikole mugisha muntu bavudde mu kamera ne bafrontinga Elias Lukwago ne Winikiza bafrontinze kwa wa civilian kubanga liwe tubadde tukwa Ibrahim Traore tugambi tutwagala kufuzibwa mu namaje kati bo bali bavudde mu kamera ne bateekayo bana ababiri bebali ku kibali ku front line bagibongero tusiriwaza dayo revising ya kugambi uandike bino nga wewozaako. These are not war crimes, these are crimes against humanity under the Rome Statute doctrine of the International Criminal Court. Oshegere ekintu kino we bati babadde batusiriwaza always we bati babadde batusiriwaza mu Uganda. So nakugambye tuli ku fake opposition. Winikiza gye batutwala si walungi ebibalo byabwe si birungi eri banna Uganda nabagambe even if this is going to cost my life so be it kibeere naye Katonda ali kusaidia pendooza mulabe wayokeza ayokeza ngo aleta evidence kwe defendinga. Okitegeera ekintu kino gwe munna Uganda akugambye omusango guno gufaanagana ne 18-19 uwaja ne batta abantu olwali lutalo then nenkubuuza nti akaluka 2021 n'akaluka 2016 kaliwo akali kasinga okubeera deadly ekyafosinga ba Winikiza ogenda okulopawo crimes. Okitegeera ekintu kino already ya implicating abantu kitegeeza nti Museveni yali yafosinga abantu okukkiriza nti baali n'emmundu Winikiza already yali amaze ekikona mu stamp demo ndi Museveni agende nakyo yensonga lwaki n'abaana baffe nabo yabakwatanga agamba nti no bakkirize nti bayina emmundu oyo Museveni asobola okudduka ki war crimes kino kye nabagamba nti Museveni is fighting a civilian population yet in actual sense yayagala ntino tubeere b'amagye kyali mu kukola bawinikiza kye bakola kino ayagala Museveni ayagala nnyo ffe tubeere b'amagye then the international community egambe ne bali nabo bayeekera oshege kati winikiza yakona mu stamp kuba tetusobola kulopa misango gino gya crimes against humanity gikolebwa ku bannayuganda oshege kati ye Museveni akiyitamu war crimes yensonga lwaki buli wakwata omuntu waffe agamba yabadde n'emmundu yabadde muyeekera n'akakofiira kaffe akayita k'amagye ne ovulu agita y'amagye Winikiza bye baakola nkugambye mu Uganda genda osome otegere enjawulo eri wakati wa war crimes ne crimes against humanity nine dakiika 10 zokka naye gwona bwokigenze munda ogenda tegeera Winikiza kye baakola. Abaana b'e Kasese they could not get justice mu bawinikiza bali tebasobola gifuna kubanga oleda akugambye nti omusango balopa war crimes prosecutor n'agugoba kuba tewaliwo olutalo lwali lugenda mu maaso tewali. What starts wrong ends wrong. Okitegeera tosobola kubanga onoonya mbuzi ate n'otwala embwa bino bye babaddeko nga batusiriwaza bwe bati bwe babadde batusiriwaza. Okitegeera his excellence Kyagulanyi olyokanga n'ojja I was a taxi driver nga simanyi nti nze agenda okufunira abantu ab'e Kasese okubalaga omwana waabwe wafaanana eyali luupu nga ze vuga taxi njagala mutunde mu musango guno ku NUP tulina balooya bana kuliko Lewis Lugongoya his excellence Kyagulanyi Joel Ssenyonyi ne Waiswa Mufumbiro njagala mutunde mu musango gw'e Kasese are they war crimes then you prove me wrong. Tize kyenjogera kye kikyamu Winikiza ye mutuufu bannange tetukwatagana n'abantu bano balina ebigendero ebikyamu gye tuli ne struggle eno she cannot even tell the truth kati kiri ekyawini byalima akidduse ajja kuwano wajja wonna nja kuchallenge nga nakugambye you cannot tosobola kunedefendinga kubanga nyimiridde ku mazima gwe kola propaganda wo yena ina goyagala naye amazima gagenda kuvaayo abaana b'e Kasese tebebakanga abaana b'e Kasese tebebase go and apologize to your people genda wetondera abantu va mu fake deal za Museveni.
Ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.